Chavana Tuchikuminga. Oh, Uganda, may God uphold thee with a future in thy hand. United free for liberty, together we always stand. Samusajja kabaka wangale nga ne kumbi ku bbega. Yeno embeera eriwo, yeno embeera eri wano e Buganda. Ababaka abamu bakiise embuga ssaawa zino zennyini okulaba nti bagula emijoozi okubeera nti bateekawo embeera esinga okubeera ey'amaanyi. Mpuliriza ssebo, yeno embeera mpesimu. Yeno embeera ababaka bagenda kubeera bagula emijoozi okulaba nti bateekawo embeera esinga okubeera ebirungi. Mpuliriza yeno embeera abavubuka abamu baali bagamba Buganda yokka biki, naye ate bwe tuba nga tulina Nyeko Derrick omusajja ow'engulu eri okubeera ate nga ajja n'ateekawo embeera mu Buganda. Yes, abamu bayinza nejja wano nawali naye olw'embeera emu oba endala. Noono omusajja naye waali sigenda kwogera linnya lyo olw'ensonga olw'embeera emu oba endala, ekyo nakyo nkiddamu, naye nga ampuliriza yeno embeera eri wano e Bulange. Ekyo kikulu nnyo 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 nnyo. Yes, osobola naawe okugula mujoozi, si mu bubi. Naawe eyo osobola okugula omujoozi gwo. Honorable Nyeko yajja ogula emijoozi ng'atembadde baleeti, si mu bubi. Ogula emijoozi ng'oyambadde baleeti, si musango. Ojja n'ogula jazeeyo ng'oyambadde baleeti, si musango. Yeno embeera eriwo ssaawa zino okusapootinga yeno embeera eriwo ssaawa zino n'omulodi buli omu waali mu ngeri emu, naye ffe tugamba tuli basajja ba Kabaka. Ekyo kikulu, tekinvaako. Ndi musajja owa Kabaka. Waliwo naakulya obubi, yeno embeera eri wano essaawa zino. Good morning Noop Only. Yes, kikulu nnyo. Speaker bakansala ab'enjawulo bagenda kubeera bakiise embuga ssaawa zino. Omanyi okukiika embuga kikulu, si mu bubi. Omanyi tuli basajja Baganda. Neyanziza tuli basajja Baganda. Mu kubeera abasajja Baganda ebyaddala, bw'okiika embuga, it is so much. It gives respect, it gives courage, it gives si mu bubi. Woba okiise kigo oba okiise embuga kiba kikulu nnyo 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 nnyo, si mu bubi. Bw'okiika embuga mu ngeri emu oba endala kibeera ky'amaanyi, kiba ky'amakulu okulaba nti zino ensonga atuzisoosowaza. Ensonga nno bwali eyo ensonga y'embuga mugitegeera. Nze ndi Muganda, bagiyita Muganda wawu, Muganda pe. Waliwo nakulya obubi.
ayi ne ku live tukuba ebifaananyi ne ku live kwe muli bakama bange mukiise embuga banenga mukiise embuga speaker mukiise embuga mu nga bwambadde Kyagulanyi bulungi sebo oli speaker w'e Makindye okiise embuga Lubalwanga Charles kiika embuga amanya ki ensonga kakatuze ku nsonga zino eza Kabaka birthday run tuze tutereko n'abakulu tulabe kubanga nga Makindye twakiikayo tekanira tuze n'omubaka tulabe nenga agatiita ensonga eyo yoyo omwami gwe bayita speaker w'e Makindye yoyo speaker w'e Makindye naye akiise embuga honorable Nyeko akiise embuga ng'abavubuka abato bali mu bareti bali mu Kyagulanyi eyo ye struggle yetwagala okukiisisa embuga yeyo ye struggle yetwagala yeyo nnyo kimala amiina kyekyo abaana bakiise embuga olunaku olwaleero okulaba nti embeera abagiggusa yeno embeera saawa zino zennyini abantu bakiise embuga banange bagamba nti wokiika embuga omanya ebiki ebiri munda kati yeno embeera abava bali kukiika mbuga Honorable Nyeko n'abakansala be oba ne bakansala bambadde baleti bataddewo embeera si mu bubi yeri wali okukiika embuga no kikulu nnyo okukiika embuga kikulu mukama ddala yeyo embeera saawa zino zennyini embuga tugikiiseemu Honorable embuga agikiise andigenza n'ofuna ekifaananyi mu magezi yeno embeera saawa zino security has been yeyo embeera saawa zino zennyini ampuliriza embuga abagikiise ekiikibwa leka soke nfuneyo ne ku kansala ow'erubaga kansala ogamba otya sebo ogenda kubuulira ku bantu ensonga lwaki okiise embuga ate akigattawa mu struggle eno gye tulimu mu kukiika embuga amanya nze kansala Bagonza Thomas owa National Unity Platform nga nkiikirira Wandekera Omole Kawempe olunaku olwayo nga bakulembeze aba National Unity Platform ku mitendera egisookerwako wansi tuvudde ntuga nti katwenyigiremu mu nteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka kasita yasiimye okulabika nti olunaku lwe olw'amazaalibwa aluwaayo tudduke emisinde wakati mu kwongera okutangira oba okulwanyisa ekirwadde ekya mukenenya. Njagala nange okutwala omukisa guno okukunga abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna banna struggle aba National Unity Platform ate mmwe kasita musalawo emijoozi gya kala myufu kala yaffe yennyini eyo kubawo nnyawo yalabira wala emijoozi gya kala yaffe yennyini mbasaba abenyigiremu ennaku z'omwezi nga lumu Desemba tulabike nti tudduka emisinde message nyikire bulungi tulwanyise obulwadde bwa mukenenya. Mukulu Bagonza okinyikiza nti emijoozi gya red ya kala yaffe yennyini abantu bagamba kino kigatta kitya ku struggle
ekintu kino by the way banastruggle tukifunamu emirundi ebiri. Yes sir. Sookera ddala tuba twenyigidde butereevu mu nteekateeka za Ssaabasajja Kabaka kubanga oyo mumumanyi waffe Buganda nkitegeera bulungi. Kubuuza era muwulidde ne Katikkiro akittaanyiza naga nti mmwe ffe kasita Ssaabasajja Kabaka alagira, so ekyo kyongera okunyikiza message yaffe kubanga ffe bagambye it is 28th ennaku z'omwezi 28. Ssaabasajja Kabaka ennaku z'omwezi ezo zennyini mwebale nnyo bambi kuntereeza. So Ssaabasajja Kabaka kasita yasiima emijoozi gibeere mu kale myufu, ekyo kyongera kulaga gyagwa. Era ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu amugenda mulaba butereevu nga yeenyigiramu, ate era mumanyi bulungi nti ye mubanda wa Kabaka. Ekyo kikulu nkijjukira kayimba ko nkajjukira. Awe wange mu Katanga nalabise nti era lwalongozeeyo ku mijoozi. Abantu bange abo mbaweeko ku mijoozi, tugenda kuddukira mu kisaawe kya Katanga mu ssaza ly'ekya Ddondo. Manyi ffe Bagonza nze ndi musajja wa Ssaabasajja Kabaka. Kubanga ffe Bagonza ambadde nsaba kunda kulanya bakuyita okulanya nabeere waffe Toolo nenzija mu Buganda, ndi mukulembeze mu Buganda, so mba musajja wa Kabaka. Exactly. Nze musajja wa Kabaka omutuufu, so si mwe bamukulembeze kuba muwano wamma tubasoosowaza nnyo. So ffe abasajja ba Kabaka mwino tusoosowaze nnyo twanirize nnyo. Ekyo naye kikulu. otherwise ndi musanyufu nnyo era ndi mwesiimu nnyo olw'enteekateeka zino, era tujja kujjumbira mu nteekateeka za Ssaabasajja Kabaka. Si mu bubi. Ssemasonga 5 tusiriko ffe nga National Unity Platform. Si mu bubi, ndabyeko abaka abamu, omubaka w'e Kawempe Jova abamu, omu mulwadde omulala osobola okubeera nga kirabika yamaze oba okukiika embuga weewaawo kuba oli kansala yakutwala. Yes, Kawempe South. Ya butereevu ensonga tuzitambulirako era Bagonza wenkiika naye abaakiise. Nsaba okkirize nkwebazaako ensusso n'abafolowinga mukulembeze we bali kwewaayo. Teriwo otabeera mbeera ku zirayivu zo mbasobodde kuwerekera pulezidenti Kyagulanyi obeerawo, era juzi mwe bali kulabisa abasajja abo. Bagonza naye walaba bulungi. Amanyi mangi bannange mwebale. Webale nnyo webalire ddala era neebaza n'abo bakusapootinza okukola emirimu egyo. Amiina. Era nange mukama wange wadde embeera si ya mulembe. Amiina. Naye omutwalo gwa ddata tegujja kumbula. Neeyanziza. Nange tuwagira emirimu gino. Amiina neeyanziza kanso. Mukulembeze mwaba tukipinze informed mu struggle eno. Mpulira. Mulabisizza nakyemalya. Tugezaako ekyo tusobola. Era njagala n'okwongera okutegeeza Bannayuganda bonna na gye muli nti tetunapowa, tetunava ku nsonga ya kulabika nti tunula ggwanga Uganda. Era tulina okukozesa buli mukisa gwonna awakuŋŋaanira buli muwaatwa message ya liberation etuuke. Essebo. Era essaawa yonna tugenda kusimbula tumyuse eggwanga Uganda. Amiina. Tugenda kumyusa eggwanga Uganda naye nga mwebale kuwagira struggle, mwebale butava ku mulamwa, mwebale butapowa. Kanso Bagonza banange nga mpaddeyo omutwalo temubeera muli b'amaanyi nnyo. Kanso ngenda kubeera banange nga bagumpa banange kigenda kunnyumira nnyo banange akanamba kange bagenda okuteekako saagala muwulire ennaku. Kanso agutaddeko nnyo ku mazzi kyamaanyi ennyo banange mwebale banange. Kanso Bagonza okateerako wano si mu bubi naye si yekka na buli omu buli ali mu nkyukakyuka tugenda kufiirawo. Yes, nyeko buli bakansala wa Nuupu banuupu ekyo nange nkiwulidde bane mwebale kwagala Kabaka wa Buganda. Banange ngenda kumwagala batugenda kumwagala nga tiimu banange nkimanyi naye agenda kyuka embuga. President Sebo nze musajja wa Bagonza Thomas, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, mukama wange nkutumiddeko era tukiise embuga ffe nga bakansala abo era nkimanyi bulungi nti yonna gy'oli ojja kukiika naye bw'anaakiika tebatukube kyokka nga akiise bukiisi naye bagenda tukubamu naye tetukitya kuba ajja ku Kabaka ajja mugamba banaye nkiise naye bampisa bubi ajja ajja kuloopera abakulu. Naye nsaba aloopere ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nti buli lwajja lwaki deployment bayamanyi. Bagonza wano olina bafaani oba abantu abakwagala ennyo bagambe banaye thank you Bagonza bamuyita Rose agambye banaye Bagonza oli wa kabi.
bagonza kyaka abantu bakufollowing olina byokola kyaka ebyenjawulo mu bakansala abo oyinza okubeera olina kyogattako ekinene ennyo ku nuupu waliyo bakansala yes naye wali abagattako obuga nga kale ng'agattako lwakuba naye ate waliwo abakisussa oyinza okubeeramu abo abakisussa mukulembeze n'abatugobera Rose thank you so much namwenna abasupporting era batufollowinga nti bagonza buli wenfuna omukisa kuba president waffe Robert Kyagulanyi tugaa nti buli mukisa gwonna mu bukozese bagonza mbadde ssentebe w'Erosuwanu owakimwanyi mu Katanga nga nze ntabuli bbaluwa nezeemirira president Robert Kyagulanyi Ssentamu nkuwulira mwaluwa nazita wonna buli keesi ezibadde zeemirira abeeyimirira abeetaaga okweyimirira bajja mu ofiisi nkulaba gwe ba Erosuwanu bakola omulimu baali intimidated nga Eroso okuleeta ebbaluwa egende mu kkooti nga mulimu ebya nuupu nga babatiisatiisa nkijjukira bulungi nti basentebe abasinga b'Erosi bakadda Erosi one chairperson so ze bagonza nenga nti kankwesa sitampu eyo n'ekifo ekyo alhamdulillah anwanirire eggwanga Uganda kale bagonza webala omulimu ogwo makooti agenjawulo okweyimirira abactivists bannaffe era abantu bwe basinza nenga nti bagonza kwata tiketi ya nuupu president nakkiriza era n'asiima bw'obanga wali Erosuwanu ng'okkiriza sitampu yeekubibweko bane ba Erosuwanu abamu baatya bagonza okweyimirira abantu bane muli b'amazima muli baddala sigenda kupowa n'ekifo kino kyennyini ekyobwakansala nekyo kyetagisa kireka Uganda efune enkyukakyuka ndiredde amiina banange lwaki muganda ye mukulembeze okutandika n'olwo wonaabeera wenja okubeera amiina banange webale naye wonaabeera wenja okubeera amiina naddala wali president Robert Kyagulanyi ekyo kikulu kale tweyanziza kanso bagonza oye kanso bagonza ayemno embeera badde njala kunoonyamu ku 070 31 93 070 93 294 kavuma ibura bani neyanziza kanso zaako wano tukiise embuga honorable Nyeko Deriki akiikidde mu baleeti ne bakansala abamu bayambadde bya Kyagulanyi ekyo kitegeeza ki okukiika embuga si musango ojja ng'oyambadde byoyagala okulaba nti otuusa It's fine. Hello. Nsonga lwaki mukiisa embuga sigala waggulu basebo ne banyawa bampuliriza eza kanso bagonza mweyanza mpadde ku data kyo kyakabi nnyo banange ndesi ku kansala bamuyita Katuluntu Godfrey be bamu ku bavubuka abasiimiriddewo ku nsonga ku muntu wa wansi ono omwami kanso oba madamu Rita oyo omukyala yali kansala waffe gwe baali bakiika naye ku parishi eyo naye Mukama Katonda n'amujjulula yono omwami asigaddewo bwomu ali kukola mirimu gyonna wano na wali tetumanyi oba bagenda kukkiriza okulonda kwa madamu Rita oba omugenzi kanso waffe owa NUP tetumanyi oba bagenda kukkiriza oba tebagenda kukkiriza naye yono gwe yali akiika naye akiisa embuga n'omubaka wa palamenti ate nga kyewuunyisa ayambadde masiki ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ayambadde karedi
kwegamba embeera agisoosowazizza nti wokiika embuga omanya ebifaayo kale agenda kubeera atubuulira kiki ekimu kisiza embuga kiki ekimwettanyiza okulaba nti bagula ku biibu z'abaana egy'emisinde okulaba nti Buganda eyimirirawo nga y'amaanyi. Mbalamusiza banaye mwena abagiriko KI omukulembeze live Godfrey Katuluntu okubira ddala ebukasa omulamwa guno kitukakatako bukakasi okubeera nga tukiika oba nga tuwagira emirimu gyonna egy'obwakabaka bwa Buganda egibeera gigenda mu maaso. Olwaleero luno kano nebeera nsonga nnafu nnyo oba ntono nnyo ku ekyo kye tulina okuzimba ku Buganda, wabula ate tulina kudduukirira buli mulanga oguyitibwa eri Buganda. Jjukira nti Buganda si y'Abaganda bokka, wabula Buganda ya buli muntu ali mu Buganda n'oyo asaasaanidde ensi. Jjukira nti Buganda y'ensibuka ya Uganda obeeredde bwino oba endagaano zonna ezakolebwa bajjajjaffe. Kati kitukakatako nga bali mu bifo by'obukulembeze okubeera nga tuddukanya oba nga twongerayo emirimu gy'abajjajjaffe eyo gye baaleka. Fenna tuzimbako buli omu ateekako ttofaali lye kubeera nga tweyongerayo. Ate omulamwa guno ogw'emisinde ekyamazima gukwasaganyizibwa ku mutendera gwa byabulamu. Okubeera nga ebyobulamu bizimbibwa kitegeeza kitandika nange ne kidda ku ggwe then ne tubeera nga tusobola otereza eggwanga lyaffe. So wabeera nga tuyitiddwa okubeera nga tuwagirwa ebyobulamu ebigenda mu maaso, naddala luli twali ku Nalubiri, omulundi guno tuli ku bulwadde bwa siriimu. Kitegeeza siriimu essaawa yonna asobola okunkwata. Wembeera nga nsobodde okuteekateeka nembeera nga enkyandwadde, mbeera nsanga ebyobulamu ebirungi era abeera tajja kumpisa bubi. Wabeera Nalubiri nga ngenda zaala omwana alina sikoseruzi, ekyamazima nensanga nga ebyobulamu bitebenkedde, omwana wange ajja kuwangaala. So kitegeeza kinkakatako ng'omuntu, kirina tandikira ku nze then nendyoka nzija nenkubiriza ggwe. Eyo ensonga lwaki tuli wano. Ate n'omulamwa pulezidenti waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'atukubiriza ng'abakulembeze oba nga Bannayuganda nti ffe ffennyini omulimu gwaffe okuzimba eggwanga eryaffe kitegeeza kirina tandikira kuffe nga tetunaba kuyita mulala yenna abalina osooka okuteekako ettofaali lyaffe n'omusenyu gwaffe ne tubeera nga tukitambuza. Kuba n'ekirala pulezidenti wo wabeera nga ye mubanda wa Kabaka definitely tekikukosa kukiika mbuga wa ghetto obeera. Amina genda wandibadde olina kyoyogera kiika embuga. Kansala mbadde nsaba onnyonnyole ku bantu kiki ekikuleese oyimiridde ku standi ki lwaki okiisa embuga mwene embeera? Neyanza nnyo neyanzeege. Ekisooka lwaki tuli wano Mengo kwe kuwagira Obwakabaka okubanga tujaguza emisinde gya Kabaka obanga twenyigira mu misinde gya Kabaka. Emisinde gino tufunamu ebintu bibiri. Ekisooka nti tuba tudduukiridde obanga omulanga tuba tudduukiridde omulanga. Ekyokubiri nti naffe mbiri gyaffe giba mu byobulamu nkutegedde. N'olwekyo tusaba abantu bonna bawagire nnyo emisinde gya Kabaka kuba akasente akavaamu kadduukirira abantu. Mwalaba Ssaabasajja yavaayo ku fisitula buli mwaka Nalubiri abaako bwakola ki naye ebintu mubigoberera mwebale muli bakulembeze baddala. Kyovula Kyagulanyi yasindika abantu abatuufu. Amiina. Era Bannayuganda mwenna tubakunga okubeera nga mujjumbira emisinde gino. Neyanza menyanza. Ndowooza owulidde kansala amanya n'eddoboozi kansala? Amanya nze Eddie Mubiro nga nkiikirira Buziga B Makindye West. Tutambudde n'omubaka wa East yaliwo. Sooka oyogere ku kyamubakawo kyo kikulu. Omubaka wange wa West Nsewanyana bannanga akyali mu kkomera olwa byemumanyi mwenna nti alangibwa Bwemage. Exactly. N'olwekyo yeetaaga okusabira era olunaku olwaleero ssaawa 10 tuli mu maka ge tugenda musabira saako n'omubaka wa Kawempe Segirinya. Tubasabire Mungu abasaasire kubanga kino twakirekedde Mungu. Kale kyekyo yeyo embeera eriwo ssaawa zino. Ogenda kudduukirira
banange ngenda kubeera nvaako katini ngenda kudda n'omubaka nga nnyonnyola oba ngattaanya ensonga lwaki agezezaako okulaba nti akiika embuga. Omulaba yuli ali biza ali kukiika mbuga ali kulambula busenge obutannaba kuggwa biki embeera ng'omukulembeze naye agenda kubeera atubuulira lwaki akiisa embuga nga gye Honorable Nyeko. Jjukira buno omusajja waggulu eri ekyo naye tulina okukimanya si mu bubi tetuli mu tribalism oba tribalism bakita batya mu luzungu naye ekikulu ekyo ekikulu kukiika mbuga. Amina. Kyakabi bannange sooka jje kati nange obuuze ku bantu abantu ababuuze lwaki kuba erinnya lyo nze nkulira weyita musajja wa Kabaka naye erinnya lintiisa naye ebyo byonna binnyonnyole. Nana nze kampulira Walakira muzukulu wa Kayira Gajure musajja wa Kabaka nnyo kuva musajja ya Ssaabasajja ery'essimba era tuze wano Bulange Mengo twala nti twejungira mu programu ey'okudduka ku mazaalibwa ga Ssaabasajja 28 olunaku lujja kuba lwa Sande. Banakawempe nga bwe mutumanyi fe abasinga okwejungira programu za Ssaabasajja nga zino era Ssaabasajja omulembe yagutuwa kituufu nkijjukira oguno ogumanyi baguyita omulembe omutebi ekyo kikulu era programu yetwejungiddemu ey'okulwanisa ekirwadde mu Kenenya kisinze nnyo okukosa abavubuka n'olwekyo kyova olaba ffenna nga abakulembeze ba Kawempe bakansaze Kawempe bonna babadde wano era baguze bukits obw'okudduka era ffe nga Kawempe kulakola Sande olw'ekirwadde kya korona tujja kuddukira ku kisaawa kya Kawempe ekyokutaano tugenda okubeera ffenna twetaba wamu ne Kabaka waffe Ssaabasajja. Mpulira ebyaddala oli musajja wa Kabaka naye erinnya Walakira erisooka okuyitaani erisooka akampulira eryo kati erinnya eryo akampulira oli musajja wa Kabaka lijja litya ekitiibwa okuweebwa nti kati oli musajja wa Kabaka. Era Kabaka yasiima era nga bwe mukimanyi Kabaka tasosola mu mawanga era bw'ojja wano n'oyagala Kabaka n'oyagala Buganda oba ofuuse musajja wa Kabaka. Era nze njagala nnyo Kabaka wange njagala Buganda kyova nnenyumiriza nnyo mu linnya Walakira era wabadde wali nga Katikkiro atukwase Charles Peter Mayiga agamba musajja wa Kabaka mukodomi wange era so baganda bange abava mu mawanga g'enjawulo wano mu Buganda tebasosola mu mawanga tebasosola mu bibiina kasita oyagala Buganda oyagala Kabaka ng'ofuuse Buganda ng'ofuuse Muganda ofuuse musajja wa Kabaka oba ofuuse mukyala wa Kabaka. Ekyo kyamaanyi. Oyo yabadde akampulira sipiika wa Kawempe the Republic kati yene embeera ngenda kubeera mbawa bayiti ya Honorable Nyeko kati mutemuvaako leka tutandike buto.